Oyinza okugamba nti yaloga ebyenjigiriza mu ggwanga na buli kati emboga akyaziwanise kubanga kino ekizibu kiba kiggwa ng'ekirala kitandika. Gye buvuddeko abakozi ba zi yunivasite abatasomesa babadde baakamala okwekalakaasa okwatwalira ddala ennaku eziwera nga babanja ensimbi zaabwe, ate kati abasomesa mu ssetendekero wa Makerere abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Makerere University Academic Staff Association ekimanyiddwa ennyo nga MUASA bawadde bakama baabwe nsalesale wa mwezi guno gwokka nga bamaze okubasasula ensako yaabwe gye babanja oba sekyo balindirire ekinaddirira. Twagala management etuwe ssente zeetayina. Ffe tumanyi nti tukole ssente weeziri ate twakaanya ku ekyo ne tusalawo nti batuwe allowance eyenkana bweti 100% luli. Ebyo byonna management ne council baasazeewo nga tebanabitunuliramu. Katwagala babitunulemu nga tuli wamu tulabe ne byonna ebyasalwawo ekomiti gye bayita kabasa komiti byonna ebyasalwawo tulabe engeri gye byakolamu. Bano bagamba n'ensako enkadde bakyagibanja ate bagenze okuwulira nga ne gye bafuna ate nayo bayongedde okugisalako ekintu kye bagamba nti tebajja kukikkiriza. Percentage council gye yatuwadde 25 ku 100 tetujja kugikkiriza. Naye tekitegeeza nti twagibawadde. Tekitegeeza areas zaffe zonna eza incentive oba allowance eno eri kwa 100% tuzaagala nga tezinatuuka kwa 3 za September. Kati nno bano bataddewo enkola empya nga baakusomesa abayizi abasoma emisana bokka okuva ku ssaawa 2 okutuuka 11 ez'akawungezi era nga bba batandika okusoma akawungezi banaabasonyiwa okutuusa nga bakula ssetendekero ono akoze ku nsonga yaabwe. Abasomesa baffe bonna wakati awo bajja kuba basomesa okuva ssaawa 2 okumakya kutuuka ssaawa 11 ez'olweggulo. Kuva ku Monday to Friday. Awo kiba kitegeeza naawulidde nti abantu nti twagaanye okusomesa ba evening students. Ffe twasazeewo nti wakati awo nga tukyayogera ne council tujja kuba tubawaako services okuva ssaawa 2 to ssaawa 11 Monday to Friday. Mu kiseera kino abayizi apya baakatandika olusoma lwabwe olusooka ku ssetendekero ono oluvannyuma lw'emivuyo emingi egibadde ku ssetendekero. Ndina Kyambadde Maria ku WBS Amasunsule.